Golowooza nti Kafeero mugagga nnyo mutwe okwekubaana nti bisirikirwa atwale ebintu bye. Ye gwe bagambye nti Kafeero yali mu bintu bye yalina bisirikirwa asobola kugamba kukaayana nti tebaziikula Kafeero. Kyekyobugagga kyaba afunye. Lwaki teyasirikira bya bugagga birala byonna? Ne ssente ezaali zibanjibwa zonna lwaki yasobola ng'ozijjayo? Era lwaki oluvannyuma lw'emyaka 16 nga mulowooza nti yali ayagala kutwala bintu, lwaki yavaayo n'abagamba nti ekyapa kino kiikino? Baba yali ayagala kutwala bintu. Mu bintu bye muba mutalowooza na mwoyo omwana mulungi, muyonjo, tayomba, talwana, takiina, tavuma. Ye Robina omutuufu. N'ate mukambwe. Namulabibwa ng'akyali mulamu tagenda kukkiriza kuziikula bbaawe. Nze nange njogera kino ku kyennina nekyomanyi tebasobola kukola kintu kyonna ku Kafeero nga bisirikirwa mpozi basooke bamutte ng'oli ayijja n'amutema ejjambiya naye watali ekyo tebagenda kuziikula Kafeero nga bisirikirwa ku nsi kwali oba obuyinza bwonna baabumukwasa. Ne bwe kinaba kyetaagisa kugenda wa pulezidenti alagire nti tebamukwatako bajja kgenda. Koja abamu bagamba waliwo enjogerera egamba nti nanga ono bye ba-influences ennyo ate oba okwagala balina abaana abali ku sayidi yaabwe bataata baabwe ne basenga baabwe aba-influences ennyo ekintu kino ekyokusiikula. Kakati njagala kugamba ekintu kimu. Okujjako ng'alibeera Nantongo nga yayogedde ne bisirikirwa nti baziikule Kafeero, teri agenda kuziikula Kafeero. Ekyokubiri, Naganga n'abaana ba Naganga ne abo abeeyita baganda ba Kafeero bonna abagamba nti aziikulwe balina kye bagoba. Aidha bwe kutaba kwagala kukola bintu byabwe byawongo kubaako bye bakola oba nga baagala batunde ekeezo bazimalewo. Gwolowooza lwaki Kafeero awo bamuziika aliwo yekka, lwaki tebamutwala ku kijja? Omanya ensonga? Bw'oliba oyagadde tujogama nti abaana gye babuuza ebibuuzo ku channel eno betuligire bali bitegeera kyemuba mukola mukole gwa kusubscribinga na kulinda. Akakwate ka Naganga ne Kafeero kali katya bali batya bo? Kuba ababiri bo bali tulowooza Naganga yazaala Kafeero. Si yamuzaala. Ni yaŋŋamba bugambe nti oyo taata wange. Omanyi nze yaŋŋamba oyo kitange. Ne mugamba ye omwami oyo kitange. Nze kati nentegeera. Kitange ne taata wange byawukana. Kakati kakati nga nze nkuzaala muganda wange abaki? Muganda wo abataata wange abataata muto. Bw'abanga muganda wange ye mukulu nga mukulu wange naye abataata muto. Kasita banga nzaala wali bano byonna baba bataata muto. Nedda kati oyogera bibyo gwe bw'olowooza. Kati abasigadde abantu abalaba channel njagala bafunenga ekyenkizo kwa channel endala. Kakati kyenjagala abantu bamanyi omuntu bw'akugambanga nti ono kitange omanyanga ndi si yamuzaala. Ekitiza bamu tukikozesa mu bukyamu. Anti kati naye ate obutamanya ate abatamanyi be basinga okuwakana. Kati nzawo atamanyi ebyo nga nkuta ng'ogenda ne bulijjo abantu bakikozesa. Anti babikozesa ng'era bw'olaba oli nti omanyi munnange nnyazaala wange omusajja aba ne nnyazaala we. Omusajja taba na nnyazaala we. Omusajja taba na ssezaala we. Kitange abataata naye nga si yakuzaala. Taba taatawo. Kitaawo aba muganda wa taatawo oba bawa maama wo. Yabeera oli agamba nti oyo kitange. Akuzaala ayitibwa taata. Tagatibwako butayitu. Talina bunanka bwonna kuba ataatira buli kimu. Oyo taata. Atangira buli kyandikuguddeko.
oyo ye taata wange. Kati ekyo abaagala okiyiga bakiyiga Kafeero bwisi yali amuzaala naye omusajja yali amanyi Oluganda yali ayagala Kafeero omusajja oyo Naganga yayagala ku maama we kyekyamufuula kitaawe. Abaagala okumanya ebisigadde n'engeri yonna gye yajjamu okumwagala era nabyo subscribinga ku Kojja Kagato omukutu guno ojje ku Ebroni okwende ku Focus TV ojja kubanga ofune bwino kuba njagala nnyo abantu bano babe nga bafuna kye tuyita ekinyusi gyekyava gyekyatandikira nekikoma naye ngaera nga tukyagenda maaso tukojja eddakiika ezibulayo njagala abantu bano bajjukiza bannaffe aba Kojja Kagato Bicycle Kick bakugamba nti basa beeyune wonna wooli mu nsi waliwo yali abuuza nti nze ndi eno mugundi mu America nsobola nange okafuna bagamba nedda Bicycle Kick ena bwatatuuka wonna okafuna aidha nga tuyita ku bagiyita EMS Expanded Mail Service etambuza ebintu n'ebitwala door to door. Tuyinza okuyita mu DHL tuyinza okuyita mu bantu ng'oli akikutte bw'ati najja nakyo nakituusiza wakituusiza. Wonna wooli abali mu Canada ebyammwe bijja every up 15th of the month nteeka ebintu abali e Canada bitambula ne bijja gye muli n'olwekyo mwenna abali bennina ebintu byabwe nga be Canada bijja kujja mu ng'ennaku z'omwezi 15 bijja kubanga bijja. Kale era nga tugamba nti namba ku screen ne Kojja asobola okuddamu n'agibayisizaamu. Ennamba yange eri 0752 4 32 0752 40 30 20 nga ofuna Bicycle Kick. Abantu balekerawo okuyita okugamba nti olinga enkoko. Kale ereka omuntu akuyita endogoyi oba embwa eyombwa olanga ngoyamuvumi amugambye nti eyombwa aba tamuvumi abagamba nti olugendo alutwaliriza paka ku mwisho. Kojja omukyala avayo nagamba nafuna embwa y'omusajja omanya nti alina omusajja aba tamuvumye era bagamba nti embwa ya Hebron bumanya nti oyo gumite abeera ebbanga embwa lyemalaawo naye oli nagamba omusajja wange enkoko nayo ng'omanya ekitegeeza mukazi ono wabwira ebigambo ku basajja bwe tutandika okusengera enkoko oyinza okuba nga otunudde bwoti n'otunulako eno bwoti noza amaaso nga yo n'okutambula eri etuuse eri ng'omanya nti oyo akuvumye ennyo. So wekwate Bicycle Kick obenga naawe okyusa ezo title ezikuyitibwa ne bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti beeyune abakolere t-shirt ezinyirira ndozolaba oyo kibakoze Ebroni bamulibu Ebroni yanyiridde dda tubulako Kojja Kagato exclusive naye ajambale wano tulabe nga omutindo tugwongerera bankolereyo basooke bankolereyo obusaati nga bubiri bwakyo nze bankolera 10 awo nayitawo bambi tuneta tripod etegerekeke nane remote ngoleta busaati bubiri so aba Focus Graphics tusaba mukitukolereko ekyo omukono tumu branding then bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakuteekera omukolo Kojja oleme kubeera ku mukolo osala entuuyo make up omusanguddeko okubira ono n'oli essimu okyali bwoti anabaddaine olabanga ettundubali eriyulisa. So tugamba nti weeyune bakolere services ennungi ate era nekyera nkujjukiza nti genda ku Focus Event Services ku TikTok obeere ng'olaba bye bakola Kojja nga tugamba ensonga zino mmanyi mu maaso wali Kojja waliwo episode njagala tusembyeyo ku mugenzi yey'okumukola comparison omanye ekyo ekintu bazze bakibuuza nnyo ekya omugenzi eyo nno kati gweoyogeranga olowoozaamu nti ojja kukola bukoza dakiika 2 omale ekintu Kojja ngamba eyo tujja kujja nayo yegenda okuwumbawumba emboozi ejja kugenda mu maaso lwansonga tulina okukyaza ku mukyala Bisiriki muvudde ne ku ekyo olowooza nti okuva awo ebimukwatako bijja kuba biweddeyo nga n'abali bagaŋŋala n'abawooza nti tujja bitaanya bijja kudda tukakasa nti episode zino zemujje mugoberera tubagiddeko at least 80% of the information era muba mugifunye Kojja omugenzi ono ayogerwako ng'eyayiiyanga ennyimba n'ennyimba ezisinga zonna zaalinga nnyo ku bulamu bwa
zagenderanga nnyo ku ebyo byali bimutuukako. Kino kyali kiva ku ki oba yali ye bwetyo bwe yagala okukiteekawo mu ngeri ye kitambulire bwe kiti oba yayagalanga nnyo manye nti obulamu bwe busobola okubeera nga bugatta n'abalala bangi nnyo abagwa mu tulubeeru. Kakati tulina okumanya ekintu kimu mu nsi muno nti buli lw'obeera olina ekintu ekikutuddemu share it with other people. Kyova olaba Kafeero teyeetuga. Kafeero yalina ebizibu bingi naye abantu tebabitegeera. Nze nali mbimanyi nga nebisirikirwa abimanyi n'ebimu nze n'ebimu saabimanya naye nga bisirikirwa yabimanyi nga abimubuulira kubanga Kafeero nze muntu gwe natuuka okulaba nga azannya nga bino okuzannya ng'abaana bwe bazannya n'atuuka okuzannya ng'azannya ne Robina. Kyenjagala abantu bamanye buli ekyamutuukangako mu bulamu bwe mu kifo ky'okunyiiga ennyo oba neyeekubagiza oba n'akola ki ng'awandiika oluyimba. Kyova olaba nti gadde ebbali nga yalina obupapulapapula bwawandiika naye era n'agamba nti Kafeero yali tawandiika luyimba n'aluteekaawo ng'afuna kantu nga bwe wakyogera kinnyini era Robina naye bwe yayogera n'agamba yali ng'anyiiza nga Kafeero ye muntu kati nomugamba nti kati kino buno onasobola otya obwawula ku buli buno bwe bwaluno buno nabuzinga bwe nti kabuno nabuzinga bwe nti era waliwo wenzijukira kwekyobula nagamba nti Kafeero yali tapakukira luyimba. Yes. Not until nga ayiza oluyimba baluyita edduma ly'embaga ne ebyokulwanyisa naliwo oluyimba olulala Mukama kyaterekera omunaku. Yes. Ze ennyimba ezo ze yayiiya ndowooza mu bbanga ettono naye zisigadde yalinga atwala obudde bwe buugi nawandika oluyimba emyezi nga 8 oba mwaka mulamba nga terina gundi yawandika kati olaba gundi Dipo Naziggala yaluwandikira emyaka oba 6 oba 8 abasajja ne bakuba ennyimba ne zigana olwo oluyimba olwo abasajja ne bakuba ennyimba nga balinga abalagula buli kyanayogerako asooka n'anoonya amala okunoonya kuba yanoonya gundi olugero olwo Siroganga kamwaka bikassa Siroganga okunoonya gundi okola risaaki kuba ekyo kyamutwalira ebbanga ne sitooli engeri gye yagenda agigattamu olaba nti bwe yagigattagatta sitooli okuva emabega ku Siroganga biki byonna nga biri wala nnyo ate n'agatta n'abaana wabadde afuuyira omubisi mu kibuga n'adigida n'akyakala n'alumya abawala na biki byonna yabigattanga kumala emyaka wakati w'omukaaga n'omunaana. Ffe olugira wano nga olabye eccupa awo ng'ogiwandiikako ng'ogenda mu studio nga lufuluma. Yali muzibu oyo amuzibu n'amala ennaku 3 nina lulimba lwange lwempandiika kandukulageko n'azingulula wano waliwo akakyantabuddeko nkyalowoozaako naye ng'ali mukola research wagenda ng'abugatta ng'abagamba nti twandigenze no mu studio wiiki ejja oba Mukasa anaaba free kamala okulaba Mukasa ono ne gundi nno mwagala manye Mukasa yali akuba ebidongo bye byonna kati bwe bulamu bwe kati bwe tuba twogerako nti yayiiyanga ennyimba ze kusinziira ku mbeera gy'alimu n'obulumi bw'alimu. Kati nga bwe yayimbira olwo Mukama kyaterekera omunaku Kafeero yali eyita mu buzibu bingi n'ennaku nnyingi naye nga bwe yatuuka mu bulamu bwe yali alimu nga bw'akuba Katonda kyaterekera omunaku olaba nti ddala singa ku bulamu bw'ayiseemu olaba atuuse mu mbeera gy'alimu n'akuba nsaba twogere musaayi gwaffe nsaba twogere olwamala maze era nabo okutabankuka ng'eyo embeera ezze zezimu ku stress ze yalina ezo
embeera ezze William Musayi nsaba twogere n'ebiriwo kati kakati n'akuba oluyimba ekyali ekintu kyange mbadde mwagala nga nkyamwagala mpulira mwagala muntu wange oyo mwagala ng'aliko ani olwo nga obulamu obwali bumutuuseeko yes n'embeera yali etuuseeko naye nga talina kyakikolera owulira obulumi yali muntu eyali tayogerayogera takola ki naye watuukira okugamba omuntu nti nze oba oyagala kwetonda nja kwetonda bwe kinaba kyetaagisa kulaba nti tukola kiti nja kukikola olaba bwe yafuna Robina nga was everything ate teyakoma mu bulamu bwokka ne mu bufu Robina is everything nakati amuyita bbaawe talina gundi Robina yafuuka ekintu ogamba nti gundi ndi contented na kino Kafeero anti yebaze nti ne bwana ajja weweeta Kafeero n'omukombe mwana omukola ki bisikiga ng'akimanyi nti era bwe naatugamba Kafeero ndi jangu tugende gwe tajja kuddayo kutudulako kati olw'okulekeramu ka space ng'akimanyi nti Kafeero amwagala wadde ali naawe nga bisirikula muntu gwobeera naye kati waliwo ebintu ate ye Robina teyakimanya nga kati nze siyinza kubeera ne Robina netutambula nga tuli ffekka sikyagala bali Kafeero ayinza engeri gye yali ayagalamu Robina ayinza okunyenga ng'alaba n'agamba yinga mwoyo kulubisa waliwo ekintu kye yakolako wabeerangawo yali gundi ya music mu gundi awo ku National Theatre mu Arts Club yabeerangayo bala Mande Kafeero n'amulekawo n'atambula n'agenda ne yegendera ku bibi naddeeka nezituuka essaawa nga musanvu kitundu ekiro nga biwedde nga bisirikirwa aliwo yekka talina ate nze nange ngolo nze nga naggwamu dda ng'omuntu alina emmotoka yali Misaaki Ssemakula yali alina emmotoka gundi nagamba bisirikirwa nagamba gundi papa nzizaayo Ssemakula nambira ngamba nze nkuvuge nkutwale ayingira n'avuga mmotoka ye n'agenda n'amulekawo ng'akikola mu mutima kyo Ssemakula muntu ategeera nnyo mu baana abato tegeera ate ng'olekawo munno olowooza nti obutamulekawo kwe kutegeera bw'omutwala lwoba otegeera ennyo Misaaki lwakuba mwana muto naye ng'ategeera nnyo ng'alowooza ebintu abirowooleza wala what would happen nga mututte kuba muleseewo watya singa yamutuuseeka Kafeero n'amubuuza ndi mukyala wange muvaawa naye ekiro essaawa 6 munnange wamulese kati nze asula naye we namulekeddeyo ng'oddamu ki Misaaki awedde nasooka okumanya nti Misaaki ategeera era okuva olwo mutima gwange kati amunawe ne mulekawo ne mutambula emugenda oba yagenda atya ye yamanyi naye kajja waliwo akayimba waliwo gundi gyenjagala tuwumbewumbe nayo yali story egamba luyimba bayita batya oyayimbira nga lwalina omudigido nga luggwako amagumba gano gali bayigiyigi oluyimba olwo lwalina omudigido kati tugenda lukyaka nnyo ng'ebiseera ng'afudde ng'ate ebubaka bwasengese bulinga eyali alagula okufaako nedda Kafeero yagenda okuba ennyimba ezo ensonda ennyimba ziri ku nsonda nnya yali amaze okumanya nti mulwadde organizike era wawuliranga n'eddoboozi gye yali alijja era nnyinza okukakasa nti y'omu ku bayimbi abaali banaatera okufa n'ayimba ennyimba ze yali amaze okuwandiika era yayimba nsonda nnya ng'amaze okukola ki galubayigiyigi yali amaze ng'ayebye kubanga bw'owuliriza obubaka obwo n'olimba yali akimanyi lulinga olukulaga nti mbasiiba agamba gundi Robina nga iwe nafa balinziika tebali ntaataaganya ebyo byonna yabirowoozanga ng'abigamba Robina era Robina bw'oba omusanze nga tumufunye agenda bikugamba byonna
Olimbo oluwulira ng'olabidira muntu amagali bayigiyige waliwo n'ennyina eri zonna ne muguuni n'oluyimba era olulala essuubi lyampeddemu kibulire ndaba ebintu bwe biti abantu ne bayayanira bye nakola nze embulu ebyange byenkola bbiri bizisa ng'ebyo byonna yabirowooza dda ng'ate abaana yali abamu tannabazaala naye nga yamanya nti bino yali tannaba kubazaala abantu abo kyekibayisa bannabbi kyova olaba nti nze bagenda ne boogera abaana abakafeero baba bakayana mulimu ebiŋŋamba nti bano abaana bali ku ki naye mmanyi nja kufuna omukisa abammanyi bajja kujja abatammanyi tebajja kujja naye Nantongo nga waali ne Robbina n'endagire bajja kujja tunjogere n'abaana sirowooza nti mu bigambo bye nnaavaamu ku luno nabalumbako naye kwolwo nali mukaawo nga naawe olina obusungu bwo we bwava abaana baayogera ebigambo wiiki eyo nempulira nga nali ŋŋambe Robbina naye abantu lwaki tebaziikula kafeero nali muganda okwekyawa bamaziikula abaana abamu tubawone batusibyeko akanyaaga byebyo koja bino byenyininyini byoyogera oba bino byenyini ebikolebwa nga tuwumbawumba omukulu ono bw'amala okugamba nti nnoke bino byonna bibaddewo ennyimba azikuba waliwo ekigambo kyeyayogera nga naatera okufa nti abaana bange abo siina kyabugagga kyembalekedde okuleka amaloboozi oba ennyimba zino mmwe nga mmwe abaasigalawo mulina kyemukozeeko okulondola ekigambo kyeyayogera abaana bano okuganyulwa mu ndongo eyo oba mu maloboozi ge yaleka ku nsi abaana amaloboozi ge yaleka ku nsi oba ffe weetuli nga twogera oba tetuliiwo abaana balina okuba nga bantu babategeera kuba abaana abasinga basomye nga swazi muyimbi n'okuba nga waliwo n'abasomi abamu badokita kati ng'abaana bannamata badokita waliwo omwana abadde e Bulaaya waliwo omwana yalina egundi nesenkubuge naye yasoma naye yalina emisaki yali amuweerera bulungi nnyo naye nasoma bayivu kati tugemegamba ndi bayivu basoma kati okubanga abali abagambye ndi muliganyulwa mu nnyimba zange kyekiseera muve mukayana bino bikayana mu byalayisi nnyo bwe mugende mu managinge mwebuuze ennyimba za kitamwe ziri ku YouTube ani azimanaginga ani aziteekayo mbate mumanyi obatabawa busuulu abatasobola kuzikwagira mugende muwandiike ebbaluwa bazijje ku YouTube ennyimba zammwe kuba mujje mutusabe consent mutugambe nti mutuwandiikire nedda ndikyetaaga mulimu n'ebiteetaagisa mwe mutuule ng'abaana mubeere mu meeting kitegeeza nti mwenna muli wamu muwandiike ebbaluwa mwenna musayininge ennyimba zaffe ffe twagala ozimanaginga period nga baaziteekayo bonna babawa sente oba si ekyo nga baggala emikutu kwegiri lwaki abantu abalala bazifunamu mwe nga mukayanira bwintu byeyakola nga wa myaka 17 nga mwe mulimu 25 ng'ate yabalekera ennyimba obwo bugagga olaba oli aleka luyimba lumu ne bafa n'ezo Firuta yaleka ennyimba ndowooza 25 naye mu abali mu nnyimba ebina bonna bali awo tebalina kusatu kwewumba kuba yagamba nti sirina kyembalekedde era yagamba nti n'abaana bange sirina kyembawadde kasita nina ennyimba ezo zo bazivunaanyizibwako oba osalawo ziyimbanga n'okola sho namba enabyeko omuvubuka wamufaanana ennyo ng'ayimba ate okumufaanana kirala okufaanana nze n'obutono bw'omanyi ebyo tebabyogera akasanke nako kalina obunyonyi bakafaanana nga nabwo butono ejjuba lifaanana neki n'enjiibwa ne mu butono naye si bya Luganda n'empumumpu efaanana ejjuba mukama ekitono tekiwaako ku baana be ate kati ogambye ndi waliwo abayimba bayimba bagezaako neŋŋamba kati gw'olowooza nti buli profesa azaala profesa embwa enjizza ezaala enkolya kati gwe lowoozaamu kafeero ku busirise bwe yalina okubanga abaana be boogera bati singa kati waliwo omwana nze gwe nalaba eŋŋamba naye kafeero ne bwe yaŋŋamba nti oyo alinayo omwana yewu oyo mwana we nnyo mwana wa Namata omukazi bamuyita Namata muwala yalinga neiba waffe mu tawuni awo naye omwana bw'ayogera naye ate n'agenda akola koosi ennungi n'aba dokita kati musiriise tayogera
nga Kafeero ddala ayimirira mu Kafeero yennyini oyogera naye ng'owulira bw'ayogera wani Kafeero nga kikwetagisa okutwala obudde owulirize byagenda okugamba era nze nakwatirizaako Kafeero ebigambo byoyinza nga ali awo abantu batudde ng'agezaako ayagala kuzina amazina wanyira yagala nnyo ennyimba za Misaaki nnyo era yazinanga amazina ku luyimba olwo njagala nyimbira omutaana nga bwadda mu nju n'afuubutula amazina otya neyisibira ddala ekkooti oba ki yamanyanga n'okwesibagundi ebigoye byoyo bisirikirwa n'azina amazina amayitire n'akunkumula n'agamba guyongeza ti abantu yongeza byonze nabigula ng'anyumirwa nnyo ennyimba za Misaaki era kyekyamubeza mukwano gwe nnyo ng'amwagala n'obulamu bwe bwonna. Were these people age mates? Kafeero yali muto yali mukulu ku Misaaki. Misaaki yali mwana muto naye Katonda n'amusa kati nga nze bw'olaba nze era nali mukulu nnyo ku Kafeero myaka nga 10 nga musinga emyaka egiwera ddala si 10 gyokka nali musinga emyaka nga 2 naye nga tuli ba mukwano ddala nga yammatira nange nimmatira Kafeero okuba mukwano gwe nga akuteekamu ebintu ebimu ebikufuula mukwano gwe n'akwesiga mu bintu tamalaga kugwira Kafeero ng'ayinza byankwasako ssente nga twakatunda teepu tulerabirerya nembeera ne ssente weekses nga taŋŋamba nga kwendi ssente ezo ziriwa ate yazimpa-atamidde naye nga naawe wozitadde tosobola kusokolamu yadde akapapula nga buli lunaku zetufuna kwetukozesa naye nga takubuuliza nti ziriwa tusobole mugamba naye lwaki omalako emirembe akasente kali kewandekera namugamba ng'omuntu anyiiza era mugamba nti Pawulo nze njagala nnyo nenkolagana n'omuntu naye nga tammalaako mirembe saagala kummalako mirembe wandekera ssente zo paka kati tonyega agamba ssente ti namugamba nti ssente zetwajja ewa Ameeti waliwo omwami bamuyita Ameeti zetwajjayo nga mubuguzizza teepu tulerabirerya ssente wazindekera naguno gwako osirisa olizitutekabanga ki 2 weeks tazinyegako nangamba nti kankubuulire Ibra nali sikyajjukira we naziteeka kati kyekyakuumanga ne Kafeero obutanyiigagana nnyo n'abantu ng'ekintu akyerabira mangu nenzimuwonera ne tutiba era bwe twayingira mu 2022 ne mugamba nti Pawulo nga tugenda teepu yagundi yali egenda kufuluma ekyali ekintu kyange njijjukira akagundi ako nkajjukira akayimba nemugamba nti nafunye omulimu olugukwagaza kufulumamuko gwa ku leediyo anfunye ku supa ng'olwo ogenda ku supa mugamba nafunye omulimu nagamba nti nga kirungi Katonda yeebale neŋŋenda nemugamba nti baŋŋambye tutandika nga ennaku z'omwezi 22 January kozi ye nti kale naye bw'onaaba ng'ofunye obudde ng'ojja nga tucapamu amasanga nga tugenda tucapamu n'emibimba kojja wagambye amasanga bwe bitya kugenda bwe banywera ate emibimba kuba music andi music nali kuba twali tumumanyi music ye nga tumumanyi n'olwaleero mumanyi music kojja ngwe ng'obukugu bwo buli ki ku technical team awo kutendeka ba stage ku stage era bolaba nti twatambuze emyaka ne tugimala nga tewali wazinza kuvuganya kivulu kya Walumbe Zaaya kyekijjankunene part 1 2 byonna toyinza kubaako kyobivuganyako byasozi nga muzikolera ku gundi wali era twagera kugira wali Nairo Theatre twasooka rehearsals za Kafeero twasooka zikolera ku Kaleerwe
we walinga holo gye twakolerangamu ate seeri mwe bazanyiranga bw'oba oli kaleerwa wabazimba obuduuka obulungi ennyo ku mukono gwa kkono bw'oba eri ku Gayaza Road bwe twasooka ozikolerawo walinga ekyuma kya kasooli ne twalinga tuzikolera kati twagenda okudda ku Gondi biseera bya luvannyuma nnyo okudda ku Hollywood nga sente zimaze okuwerawo kojja nkakasa nti omulabi waffe wabanga takoze eki wabanga simu lyazaamaanyi information gye tumuwaddeko tukavalinzeeko almost tugiyite 90% kojja tumalamu maanyi tuli ku 45 ndowooza ku bintu byakafeero kati ofunyeko at least 45 kuba manyina omuntu ne bwamubanga nga mukyalawo nga ku birungi byoyagala alinako 45 oyaba mwangu wakubeera naye era beera yadde obeera olina kyomumanyiiko kuba obeera genda omukyuseemu omwongerako 6 yes nobeera nga alina 51 yebeera pasimak bayise kale abadde atugoberera ku mikutu gyaffe gino okuva gye twalakidde mpaka kati nkusuubiza nti emboozi tebankadde eno tunyumya ebintu tunyumya ebintu byotaalabako wali luddawa byotawulirako kino wakimanya so emboozi nyingi nnyo okojezitera okuba nga tufumbira abantu bano naye nkakasa nti nno omulundi gwe tujja okusembayo nga twogera ku bantu ku muntu ono oba Paul Job Kafeero episode ejja okusemberayo ddala ng'eneevuddeko tujja kuleeta ku mikwano gye abamu ku mikwano gye kwe kuli mu bayimbi banne kwe kuli omugenzi Basudde naddala engeri gye bakwataganangamu era bano tubayita balaguzi balagulanga bw'owuliriza ennyimba za Basudde n'eza Kafeero ne mu myaka egijja mu maaso gisigala zirina impact tazina biziragula otherwise tukubye olunaku lwayo tusinkane mu vidiyo ezijja mu maaso awo tova ku mikutu gyaffe gino subscribinga likinga sharinga genda mu comment section obeeko ky'obuuza tujja batubiddamu for now bye bye.